mbadde nsaba ove katebaako nakiso natulire ddala awo tugenda funamu ka session kadakika nga 10 buli muntu ali wano wakiri akomewo nakizi newawadde wawadde dda tuddemu twetereze kubanga omukulu oli omugongo era fe abali wano kikoze banza tukikole nga nkyali ku muzaalo guno ebya ddala tukikole kati mambite munyambaako wakasiita ye chairman wakasiita ajje ayogereko eri bakungubazi bannaffe. Bakungubazi bannange njagala okubalamusaako. Amannya ze Dr. Musoke Thaddeus Nagenda. Mbadde nnyo mu by'okuyimba badde bamanyi nnyo nga kino. Mukadde kano nzire wali. Mukadde kano nze chairman wa Kasiita. Ate era nange naliko omuyimbi naye si byangu. Era nentandika enteekateeka y'okuyambako abayimbi abato ne nafunira Baby Deo. Baby Deo ono nasinkana naye nga nakatandika essomero erimanyiddwa nga Mpoma Royal College. Baby Deo ekituufu kiri nti namusanga ku booda nga wa booda nandaga nti asobola okuyimba. Tewali mirimu gye saakozesa mugenzi oyo. Okuva ku booda ne muyigiriza video editing nga mutuufu mutabani wange. Era ne vidiyo ezaasooka mu bulamu bwe ze yazeditinga. Era n'ennyimba ze zaakolebwa mu studio yange emanyiddwa nga Ketra Studio. Yali ku Kirumira Towers oluvannyuma kati ssaawa zino eri mabega wa Metro FM. Ye radio kwe nakolera paka kwe nafuuka chairman wa Kasiita. Essaawa zino ndi dokita nafuna PhD mu byenfuna n'enkulaakulana. Katonda nannyamba ne nfuuka chairman wa Kasiita. Nyoleddwa nnyo era ne mpulira ennaku emu ku bayimbi be nakwatako ate nga ndaba avudde mu bulamu bw'ensi. Okuyimba si kwangu era tutobye ne Baby Deo. Ekyatwawukanyamu katono ne Baby Deo munaasonyiwa okubyogera bino. Naye nalabye bakabona ne ngamba nti omusajja yali alina okubeera faatha okundaba nga nzira eri. Ne mugamba naye tokoze ensobi. N'agamba nedda mukama wange ate eno nayo mpeererezaayo. Ne mugamba awaayi Katonda alabika bw'atyo bw'asazeewo. Sobola kumunenya Katonda bw'atyo bwe yagira. Ne mu busobozi bwange mbadde nsaba njagala okweyama kino. Nina essaawa zino amasomero 3. Nina Mpoma Royal College, nina Mpoma Junior ne Mpoma Royal. Mbadde nsaba bali mu nteekateeka zino babayita bamulekwa funeyoko abaana b'empeerera. Simanya mulekwa we bali abo nze sibayita na mulekwa bula mbayita bazzukulu bange kubanga Baby Deo nze yamuteeka mu industry eno ya music kubanga ebyannema n'ensalo nga ndedda nina okukwatirira ku bayimbi. Njagala okuweerera abaana abo mu masomero gange era n'okusalawo yunivasite yonna gye banaagendamu. Mukadde kano nga Kasiita Uganda ekibiina kitwala basuubuzi mu Uganda. Tulina enteekateeka ez'enjawulo. Mbadde mpeerera abaana ab'enjawulo. Kati bwe ndaba Baby Deo ng'agalamidde awo nzaani atasobola kuyiwawo mubiri. Mbadde nsaba
nti njagala kuyambako bamuliko babiri mu nteekateeka eno balina okusoma paka we banaakoowa. Yunivasite zenkolagana nazo mulimu Victoria University, mulimu St. Lawrence University, mulimu Cavendish University, mulimu East African University. Ebiseera ebisinga bwe tubeera mu mbeera ng'eno abantu bajja wano ne boogera bingi naye okutuukiriza ne kubeera kutono. Sooka ojje wano bano bo okutandika kubanga tutandika ttaamu tewali na kimu kye balina kusasula mu masomero gano. Kubanga bwe mba mpulidde ennaku nga bampadde amawulire mbadde naakamala program ku Radio M nagamba nti mutabani waafudde ne mbaga mulimba. Ekituufu kiri nti nenkubirawo mangu ku ssimu ye amazima gali nti nga teyitamu ne mmanyi ebintu kirabika bituufu. Naye nsaba bannamwandu nga Baby Deo bw'abadde atambuza naye njagala kuyambako abaana babiri basome. Tekyetaagisa kugula kitabo kyonna. Katonda bw'anaaba ansobozesezza nja kwongerako olwokusatu. Naye ndaba kati mpanenge gye bakyali abato ennyo nga basobola okugenda mu masomero gange. Ndowooza abasatu nsobola okutambula nabo bwe batuuka ku Lwokuna, batuuka yunivasite, awo basobole okubeera nga batambula. Buno buli bwagazi bwa Baby Deo. Baby Deo ye yatambuzanga empapula nga mutuma namusanga ku NASA. Mu music industry ye tewali asobola kuvaayo wano n'agamba yateekako ssente nga ze nateeka mu Baby Deo. Teri babuulira kino lwakubanga nti nagira nenva mu music industry neezira ennyo mu byobusuubuzi. Tulina entalo nnyingi ddala ng'emisolo giri waggulu. Ate ng'ekituufu kiri nti tulina okukwatagana nammwe abayimbi lwa nsonga music is business. Bwe banaabateekako emisolo emingi tetujja kusobola kumalako. Bano bwe tunaakwatagana wamu tujja kutuuka ku buwanguzi bungi. Nkimanyi bali mu mbeera ya nnaku badde masaba bagende bawummulemu naye nze neeyamye ttaamu ejja batandike okubeera ku Mpuma Junior oba Mpuma Parents. Yes, mugende. Lwaki nkikoze ekyo nti ndi jjajja mmwe. Ate Katonda nnyambye si yenze mutono ennyo mu ggwanga lino nange Katonda ampadde emikisa n'embeera kati nga ndi dokita mu byenfuna. Mbadde mbasaba tukwatireko family tusobole okubeera ng'etambula. Ebirala bye nnaasobola nsobola okuyambako naye nange sisobola kumalako nzekka. Bannange twongere okusaba Mukama Katonda Baby Deo amuwummuze mirembe. Ffe mu Bukatuliki tugamba amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebekere mirembe. Amiina. Abakkiriza mu nnono munansonyiwa naye ensonga zino ze nzitutte mu nkola ya Kikatuliki kubanga lwakuyitira Deo Thaddeus kitegeeza gwe Deo. Omwana oyo namutambuza nnyo mu nkola ya ddiini ne munnange ennono n'ensinga amaanyi. Mpulira ennaku nnyo nti Baby Deo atufudde mu bulamu bwonna. Naye ate kimpa essanyu nti mwenna muzze wano okusanyukirako obulamu n'ekitone Katonda kye yawa Baby Deo. N'ennyimba akalako enjagala okusemba ennyimba zonna ze yasooka sibalimba nti waliwo kuba mwe yaziyiiya naye nze yaziteekangamu obwongo bwange ne mugamba tutereeze wano na wano na wano. Ng'otunuulira booda booda oluyimba olwamuleeta mu industry eno n'endala. Nsuubira si bya mbeera ng'eno si bya kwewaana ne twenyumiriza olw'ekirabo n'ekitone Katonda kye yawa Baby Deo.
twongera okumusabira Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako era amuwummuze emirembe. Bana mwebale nnyo okumpuliriza. Webale nnyo omukulu Kasiita, mpozi ababuulidde ekisinga obukulu kyekyabaana abo bagenda okuweerera. Musobole okuba nti mumutuukirira, kiri mu likodi, tusobole okuba nti tukola ki. Saawa eno tugenda kuyita omukulu Sam Gombya, nti wajja kuba ne Sophie Gombya, era nga n'omukulu Haji Haruna Mubiru, ne tuli naye wano Mukukungubagira. Twebaza president wa federation, naye waali bakungubazi abakulu nannyini ddoboozi taata. Mukama mulungi.